Yes, bandiza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribinga te munyigende kade bagita Fadi TV Owa Aromatic entertainment Azadde ka baby ngenda kwambe kotusako byonna mwasibye mutya muli mutya baji followinga mwena bagiye kumideko namwe abasubscribinga ne munyigane kade gwe nati nabakubanga subscribinga ngenda kusaba bambi subscribinga onyigene kade bagita Fadi TV nengera kutegeeza ne kugamba nti comment section we yawo ovaka bonte wansawo mu comment section ate osalenga oji followinga bagita Fadi TV joli Fadi UG News akosaneke BTV jwali KR TV Uganda now zona muzi following temujja kubanga mwijjusa munange information itambula kadde kano information ya mwana manyikidwa nga Nasuna Viola oba Viola Nasuna ono aba mu Aromatic yazadde ka baby era nga munange sasa no mama era mama obuvunanyizibwa bagamba ati kulika baby Nasuna Viola out Aromatic entertainment. You are now a mother, responsible woman. Mwana manyikidwa nga Nasuna Viola yazadde ka baby abantu mati batanze okubanga abakola ki mune bazala ekanga nampije ni yasubiza nagamba nti Nasuna kamaze okuzala zaddako manyi nampijja bangi abavudde nga bakola ki bamugamba nampijja gozala ddi bitwala tugende juke n'abatanzania gamba bannaye ate munti kako katijjo n'abatanzi tewali akola ki tewali amanyi mwana bwe nenga ate nampijja bagamba nti owidi nti yazalako dda abaana juke n'abatanzi takyali mu Aromatic n'okwale bagamba nti ajja kubaako mawe essaawa yonna nti contract yali yakola kiri agwako nti bagenda kugiza akome mu Aromatic ekiraga nga lubowa ate luwedde kubanga akomewo n'abatanzi kyakaliwo ebyatuka wakati mukulu lubowa naye n'abatanzi n'okubadde amawulire agatufe galaga nti n'abatanzi bali musayininga essaawa yonna enokola ki okudda mu nkambi ya Aromatic nga n'abatanzi yavayo n'akola ki n'awoninga bafaani be abamusaba omwana n'abagamba nti bane mufaaki maina batanzi omuntu gwenzo kuddawo n'okola ki n'oyisaamu amaaso n'olumbalumba n'atakuddiza yabagamba ayi tewali walina kumutegeerera budde ki walina kukola ki budde ki walina kubanga azaaliramu na budde ki walina kubanga azaala yavaayo n'akola ki ye n'atabuka si mukazi mwangu toza kuddawo n'omukola ki nandiko kubanga omukyokoosa omusosonkereza tagenda naye nga Nasuna Viola bw'atyo bwe yazadde akaana akabebi lwakuba tebanatupulya kikula kya mwana oba muwala oba mulenzi yesi bataddewo butesi mbwe yazadde omwana ate kyebuuza azadde kaana ka baby boy tujja kuba tutegeera bina wano ku Fadi TV nenga olenga ekifaananyi kyekyo abadde awozi ne mu firimu za Aromatic naku natakyabeeramu kubanga ne mu customer care season eno taliimu ne season tuba teyabadde mundowooza songa ya lubuto munnange nga lwakola ki lwaleeta obuzibu mwongera okubanga mugifollowinga musubscribinga munyigeeko kade bagamba ati comment section bweri awo oba kabontere wansaawo mu comment section mbagala nnyo mwena era mbeebaza bagita Fadi TV UG mwongera okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako kubanga amawulire gomba nago buli lunaku olukya ku nsi kuno olunaku ojja ku nsi kuno mba n'amawulire agaba gatambatambula okwetula eggwanga Uganda Nasuna abantu bangi beewunyiza okubanga Nasuna yazadde Viola bewunza bagamba ne bane tuba tukulaba nga kaliddalu manyi munsi bagamba nti ebisesinga abakyala babeera nga bakaliddalu nti bebazaala n'abo nti abeesiisa abatalina fujjo nti batera kuzaala tebatera kuzaala naye mbu abo bakaliddalu mbu bazaalira ddala ebyalaali naye nga ensonga zeezo Kama Katonda ebali kubanga yamusobozesa okubanga asomola okuka bulungi Nasuna Viola munange bagita Fadi TV waliyo Fadi UG News waliyo KBTV kosa ne KR TV Uganda now mbagala nnyo mwena era ne bebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugi followinga likinga commentinga subscribinga nyiga ku kale mbere bulungi Fadi TV mwera basubscribinga nyiga kade